Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Twebaza nnyo Allah w'ekitiibwa ne tumutendereza n'amatenda amalungi amajjuvu olw'ebyengeri ebingi byatuwa nga n'ekisinga obukulu kwe kutulekera eddiini n'obulamu. Buli lw'obeera omulamu webazanga nnyo Allah ow'ekitiibwa ng'ossa omukka gwe ogw'obwereere gwatasasuza na kusasuza, wabula nga tugusiza bwereere okumala buli omu emyaka gy'alina. So nga singa gukendeerako ne bagamba nti bakutwalako oxygen, bakubala buli ssaawa buli ddakiika gy'omaze ku oxygen oyo, ne bakubala ne bakuwa biiru ebika by'amaziga, oluusi ekulemesa n'okulemesa n'otunda n'ebibyo. Seruganda okubanga nnyo akaseera ako n'akafaananyi ak'obulamu obwo nti singa Allah yalinga atusasuza omukka ng'abo batusasuza, wali badde osasula ssente mmeka okubeera omulamu? Ebiseera bye tulimu kati bya nnaku za muwendo. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu suratu Tauba aya 36, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah atugamba muteeke n'atutegeeza nti emyezi gye yakola egikola omwaka omulamba giri emyezi 12, era ekyo buli omu akimanyi, emyezi giri 12. Ekyo nga tekitandise ku mulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam guno gwe tulimu, wabula agamba nti yawma khalaqa as-samawati wal ard, okuva lwe yatonda eggulu n'ensi. Amakulu nti okuva edda nedda emyezi egy'omwaka giri 12, naye n'atugamba nti minha, mwegyo 12 arba'atun hurum, mulimu emyezi ena nga gya mizizo era nga gya muwendo nga gya nkizo. Emyezi egyo ena, ogumu guli ku ntandikwa ya mwaka, omulala guli mu makkati mu mwaka, ebiri gye gikomekereza omwaka. Omwezi ogugulyawo ddala omwaka baguyita Muharram ku kalenda y'Obusiraamu. Ogwo omwezi guli mu myezi egy'enkizo era egy'emizizo. Bwe guli bakutuuse tuli kusomako n'ebyafaayo byagwo, mwe muli ekyafaayo kya Musa wa Firaun, ekya Nabbi Musa ne Falaawo yali agala okubeera nga mutuusaako obulabe. Allah subhanahu wa ta'ala n'amuzikiriza. Ogwo nagwo omwezi baguyita Muharram, bwe gugulawo omwaka. Omwezi omulala mu myezi egy'enkizo era egy'emizizo tulinamu Rajab. Rajab gwe mwezi ogw'omusanvu, ogwo gwo gwa mu makkati mu myezi egikola omwaka omulamba. Ogwo nagwo mwezi gwa mizizo, mwezi gwa nkizo. Omwezi ogwokusatu mu myezi egy'emizizo era egy'enkizo mu mwaka, Dhulqaada, gwe mwezi gwe tulimu kati. Omwezi gwa Dhulqaada gwe mwezi ogw'e11 ku kalenda y'Obusiraamu. Omwezi ogusembayo mu myezi egy'emizizo ogwokuna, Allah nga bwe yagamba nti minha arba'atun hurum, mulimu ena egy'emizizo, gwe mwezi gwa Dhulhijja. Omwezi gwa Dhulhijja gwe mwezi ogujja okugemekereza omwaka, tuyingire mu mwaka omupya ogwali 1445. Saawa tuli mu 1444 mwezi gwa Dhulqaada. Emyezi egyo Allah subhanahu wa ta'ala agamba dhalika ad-dinul qayyim. Egyo n'emyezi egyo Allah bw'agyogerako bwe tugiwa ekitiibwa y'eddiini yennyini enywevu. N'agamba nti fala tadhlimu fihinna anfusakum, n'olwekyo bantu mmwe, agamba Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ategeeza abantu ba umma ye tebeeryazaamanyanga singa emyezi egyo giba gituuse. Allah n'akuwa chance n'otuuka mu kaseera kano ng'oli mulamu. Bangi Allah be yatwala tebasobodde gituukamu, teweeryazaamanyanga. N'okweryazaamanya kwe kubeera nga Allah ayagala mu myezi gino okoleremu emirimu gy'okoleramu, akuwa empeera. Kati ng'omugagga bwe yalize, omugagga n'ateekawo chance, n'ateekawo ennaku, n'agamba nti okuva ku Lwokuna paka Olwomukaaga mu katale kange ngenda kugabiramu abantu bange bampagira, buli omu akasero kanajja nako nja kajjuza ebintu. Banno ne bagenda ne batandika okweyolera ku birungi,
naye gwe n'otagenda, omugagga oli eyaguddewo chance eyo si abafiiriddwa, wabula gwe aganye okugendayo okwenyagira ku ebyo n'okufuna ku birungi ebyo gwe abafiiriddwa. N'olwekyo Allah subhanahu wataala talina kyafiirwa singa gwe osigala ng'otudde n'otafaayo mu myezi gino nga gituuse. Naye akuwadde amagezi n'agamba nti fala tadlimu fihinna anfusakum, temweryazaamaanya ng'ate ng'emyezi gino gituuse, ebeera chance ey'okuba nga mwekolera ebirungi ebyo Allah subhanahu wataala byayagala abawe empeera. N'olwekyo tuli mu myezi guno, tuli mu mwezi gwa Dhulqaada, tukubiriza abasiraamu mwenna okubeera nga mu myezi gino tuyitiriza nnyo okukola emirimu Allah subhanahu wataala gyayagala. Tuyitiriza okusaala, tuyitiriza okusaddaaka, tuyitiriza okweyisa obulungi, bwe mubeeramu okusiiba tusiibe, buli kyonna ky'oba olabye nti Allah yakiragira. Tuyitiriza okusoma Qur'an ey'ekitiibwa kubanga tuli mu myezi egy'enkizo, tuli mu myezi egy'emizizo ng'ekiba kikoleddwamu Allah subhanahu wataala akuwa empeera. Bwe tunaaba tumazeeko omwezi guno ogwa Dhulqaada, tugenda kuyingira ate mu nnaku nga ziri mu myezi gya mizizo naye nga tezongera okubeereza omuwendo ku lw'okubanga Allah subhanahu wataala yazirayira n'azogerako mu Qur'an ey'ekitiibwa. Ze nnaku 10 eza Dhulhijja ezikulembera omwezi gwa Dhulhijja. Ennaku ezo nnaku za muwendo nnyo eri Allah era n'eri obusiraamu bwaffe, ku lw'okubanga ennaku ezirimu ekyafaayo kya Nabbi Ibrahim alayhi salam. Ekyafaayo ekyo kyetusomako buli mwaka nga tubajjukiza ekyo ekyakomekereza ne Ibrahimu okubeera nga aweereddwa ekigezo ekisinga okubeera ekizze ennyo ekyokusala omwana we Ismail. Allah yalayira ennaku ezo mu suratul Fajr n'agamba wal fajri wa layalin ashri. Allah agamba nti ndayidde. Ate bannanga okulayira kwa Allah tekulinnya kulayira kuno okwaffe. Fe omuntu alayirira ne kukyaba nekyalimba, alayirira ne ku kintu ekitaliimu, neyeerabira n'okwerabira nti Allah subhanahu wataala yatugaana okulayira ekitali ye. Abamu balayira n'alayira kitooke kya gonja, n'alayira mange eyanzaala, okwokulayira kufu. Allah yateekeddwa okulayira kyonna kyayagala mu bitonde bye kubanga yewa waggulu. Naye ffe ebitonde bwe tuba tulayira tulina kulayira Allah subhanahu wataala yekka. N'olwekyo olayira Allah n'ogamba nti wallahi, ate nga waliwo obwetaavu bw'okulayira si kumala galayira. Oba okubeera ng'olayira ebimu ku bitendo bye warrahman, n'olayira ebimu ku bitendo bya Allah subhanahu wataala oba agamu ku mannya ge, naye nga okulayira okusinga obulungi kwe kugamba nti wallahi, ate tuleme kumala galayira ku lw'okubanga okulayira okwo kugenda kutubuuzibwako. N'olw'ensonga eyo Allah bw'abanga alonze ekintu n'akirayira kitegeeza bukulu bwa kintu ekyo. Naye mu ssuula eyo Allah yasooka kulayira mambya, nga n'emmambya ye mambya esala gye tuyita fajr, esala mu kaseera bwe tugenda okusaalira fajiri, eswala ey'okumakya, emmambya eyo nga yeerangirira nti obudde obw'enzikiza obw'ekiro tubuvuddemu katuyingira budde bwa misana. Allah akaseera ako yakalayira n'agamba nti wal fajr. Bwe yamala okukalayira nazzaako walayalin ashiri, nazzaako okulayira ennaku zino 10. Waqaala mu'dhamul mufassirin, abavunula Qur'an ne bavunula nga nti ekyagendererwamu mu nnaku 10, ennaku 10 eza Dhulhijja, okuva nga lumu paka olunaku lwe tusaala Yidi olw'e10. Ennaku 10 ezaalayirwa Allah ze yalayira mu tteeka eryo. N'olwekyo ennaku ezo ate zeeyongera okubeera enkulu olw'okubanga ziri fi ashhurul hurum, ziri mu myezi egy'emizizo, ogumu ku myezi egy'emizizo nga ye Dhulhijja, ate ne zongera okubeera nga zaalayirwa Allah subhanahu wataala. N'olwekyo ne tukubirizibwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam okubeera nga tukola, twongeramu nnyo amaanyi mu kukola emirimu egyo Allah gye yatulagira okukola. Emirimu egyo tukola egya bulijjo, okusaala, okusaddaaka, okusiiba n'okukola emirimu emirala emirungi, n'okwongeramu mu ebyo twali tugayaaliridde. Obanga mu nnaku zino abantu abamu Qur'an baagita kasalamazaani yaggwako, abalala balina omuzoogo ng'alowooza nti Qur'an esomera mu Ramadaani mwokka, Ramadaani weegwako Qur'an n'agita. N'olwekyo ke kaseera
abagayaavu ab'ekikanga ekyo mu nnaku nga zino wezituuka okubeera nga mukomawo mukole ebyo bemwakolanga mu ramadhan. Si kirungi kutuka ku Quran, si kirungi kutuka ku mirimu mirungi okumala omwaka gwonna, naye olw'obugayaavu tubajjukiza nti muzina ennaku at least mubeere nga muddamu amaanyi mukole ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byabaagalako. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'avaayo ne hadith n'ayongera okuteerako sitampu ennene n'agamba nti ma min ayyam al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam ay ayyam dhul hajj. Teriyo lunaku njiba lwe yavaayo ng'omuntu n'akoleramu omulimu ne gubeera gwa muwendo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala kusinga zino ennaku 10. Amakulu nti omulimu gw'oba okoledde mu nnaku zino 10 Allah subhanahu wa ta'ala ngeri gyagutunuulira n'engeri gyagugabanyamu empeera tegwenkanankana na mulimo gino gyakoze mu nnaku endala. Guno gubeera gwa nkizo. Ziye ennaku emirimu gy'okoze yes Allah akuwa empeera, naye ate tosobola kuvuganya muntu aba akoledde emirimu gye gimu mu nnaku zino 10 eza dhul hajj. Eyo hadithi ya mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nolwekyo tukubiriza abasiraamu nti ennaku zino bwe zituuka, Nabbi sallallahu alaihi wasallam emirimu gyayogerako gyali jeno, teyayawulamu nti mulimu gundi oba mulimu bwe guti, wabula yagamba al amalu salihu fiha, omulimu gwonna omulungi gw'oba okoleddemu. Kati kirungi omuntu n'otegeera nti ennaku ezo Allah atwagala kukolera mirimu mirungi. So buli mulimu mulungi gwonna, okusaala, okusiiba, okusaddaaka, okutoola zaka, okweyisa obulungi, okulambula ku bantu, okukola empisa ennungi, na buli mulimu gwonna, kubanga yagamba al-amalu salih, omulimu gwonna omulungi gw'oba okoledde mu nnaku ezo guba guzitowa okusinga mu nnaku endala. Ebyo bigambo bya mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ennaku ezo 10 zikolozinga n'emirimu ezikolebwa ku lunaku olw'ekkumi, olunaku lwa Idi. Tusala Idi al-Adha, ne tusala ebisolo, ne tulambulagana, olunaku olugulawo zino 10. Kati ennaku ezo 10 tubulayo ennaku ntono nnyo zituukamu. Mbakubiriza abaseruganda tubeere nga tuzettanira nnyo era tubeere nga tweteekateeka okukoleramu emirimu emirungi. Saba Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa atuwe obulamu mu nnaku zino ezisigaddeyo, tutuuke mu nnaku ezo nga tuli balamu, era tumusaba Allah ow'ekitiibwa atwongere amaanyi n'okutulaga ebirungi ebyokukola, tubeere nga tubikola tufune empeera ez'ennaku ezo 10 eza omwezi ogwa Dhul-Hijja. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.